yes okumpa obuvunanyizibwa bano bwe bampadde obwa shadow minister wa lands era omu ku basoose okujja bakirayanti baffe abeekubidde omulanga Honorable Kawalya nga petition yaabwe gye baleeta ya bisaawe ebyamasomero ndowooza nakivubo kisaawe kye nakivubo gundi nakivubo bulu waliwo n'ettaka ly'omu Kisenyi ne mu Kisenyi naye n'abalala n'ababaka ba palamenti ab'omu mambuka ne baŋŋamba bagenda kumpa wiiki Honorable Gilbert Olanyo genda Mwamulu era nga tugenda ku Kyanaaka naye lwaki ekyo nkyogeddeko tingenda kunoonya aba pro bono lawyers 50 wakati tulwanirengako ne ku bantu abatalina mwasiriza abaavu era bwe n'abamaliriza wano nja kubawa essimu yange kubanga ekintu ky'ettaka kikulu nnyo mwabali eyo essango B tujja tugenda kola investigation ku gundi compensation eriyo n'ettaka ly'ennagulu in fact abeebukasa jjo baze 20 of them mu parliament nga bandeetedde petition bwe bagenda okuzimba port bali 200 naye bakyaganya okubasasula ate babajjako ettaka lya emiganiro gya naamu n'enkuŋŋaana ezigwa mu kkowa eryo kakati njagala kwebaza kuba naamu na bano bannaffe ababaddewo n'olukiiko luno lubadde olw'abasipiika Honorable Daudi Kabanda wa Kasambya yali omu ku ba leaders Honorable Panado Honorable wa Yiganga municipality Honorable Basalirwa Honorable Wemukono omukyala yani nerabidde Nabukeera n'abalala you did some credible work nze ne wakubadde participating naye kyensaba mu mikolo nga gino nga gize egiri international abajja wano mubawengako omwaganya bamanye nti mu Uganda mulimu ne kubaavu muleme kubali mitingira mu bifo by'abagagga munyonyaawo mubaleke bagendeko neno mu Kiwunya mu Katanga bajjeke Katwe n'ebitundu bya Uganda ebira nalisanyuse nnyo nga mbalaba bakutteko ne kulwe Masaka bagenda waliwe batunda engoma omuzungu engoma agiraba ku TV empambire yes empambire omuzungu engoma agiraba ku TV ne mu bitundu ebira guno omukolo gwo gwabadde very successful gwabaddewo n'ekino nkisaba busabi ate emikolo gino nga mugitegeka mulemenga okusuppressinga abaavu Uganda erimu abagagga n'abaavu n'abazungu bano be mulaga nti Uganda y'abagagga bokka abasula emunyonyo eyo wayo gye mubatwala nabo bakimanyi nti Uganda y'emu ku nsi enjavu so mubalike nga batambule kyere abaavu maleke kuba kati abantu bafa badde bakolera ku Entebbe Road bonna mwatandise bagobako najja nankumbi obuduuka mu bugadde abachapati mu bagadde ate abo bemutuntuza bebasasula omusolo bagundire musobola okuba mu bulamu obwo okweyagala ennyo bwe mulimu luxurious lifestyle so nze nsuubira nti enkiiko zino nga zize abantu mubategeke butegesi temubagoba gundi vaawo abazungu bajja kulaba nti waliwo abaavu namwe abali mu buyinza we know some of your history you are once very poor people nze nabagamba ano nti General Museveni bwe yajja e Kampala nga aveeruweeru yajja na kaveera naye tudde almost ekitundutundu ky'obugagga bw'eggwanga kikye ne famire ye so nabana abaavu be mugoba mu nsi yaabwe mbu muleeta enkuŋŋaana ezo amaki concerned nze ne waldibadde ndi mubaka wa parliament kinnuma ng'ogoba omuvubuka oyo eyeeyiya ku kkubo mumuleke n'abazungu bamulabe nti mu Uganda namwe mulimu abaavu obagobawo musiige wano simanye abazungu bajja kulaba ebizimbe ebitali bisiige ezo kalija zaali badde ziva omutunuulira Amini we yali ateekateeka wano olukiiko lwa OAU mu 75 buli omu ya participating anga side embi ey'enkuŋŋaana no mbadde mpawa kyakulabirako kubanga kaakati nalaba nga babatutteko mu bitundu eby'eggwanga nga kati ejjinja ku Sailing Club eyo nga balya ku mpoota that's very good mubaleke batambuleko mu ggwanga oba zze Nakaseke oba ngenze Masaka oba ngenze Honorable Kawalya nalaba amasinzizo agali awo ekyo kyensoose okubasaba kati zino enkiiko nga luno olujja olwa naamu China kuba ne China ezeeko n'olukiiko G77 plus China balutandikirawo mu Switzerland ndowooza it was 1940s nga lulimu amawanga agatandika okukula developing countries eno China yakajja yeteekeko kubanga erina nayo